Naye onesigana ali muyimbi ndoza singa ate ndi wakabi nnyo kubanga na vibe gye mba njagala omuyimbi ampe ku stage awo my friend naye nga tasobola jimpa. Anyways, that was Conscience. Era nze ngenge jampitamu Chameleon Jose, you know, Jose Chameleon. Nengamba kati nakyali wange bamuyita Ditacha. Ditasha yagamba kazini wa Conscience era bafunamu kaawo okwogera, and one of the things mwana mlenzi Conscience yakoze nga akyali mu Uganda was to meet up with Azawi, and they are planning to do something big before he flies out of the country. I think he's flying out tonight. One of the two things, either the rechira fulume gwanga lino obanga yali fulumye kumacha. You know, I've been really busy since it's a Monday, but I know either fulumye kumacha or bechiro, but they had something to do with Azawi, and I know something very big is going to come out of their meeting. Era tuchirinde, you know, Azawi never disappoints you. Chitegera, and Conscience liked Azawi's freestyle mu luyimba lwe era lwe yakubye, though Azawi didn't show presence ku stage because Azawi is a brand and company oba record label jali mutemukiza kola bintu ebyo nga Green Dad bya dakola chi yadde akola. But you saw Conscience performance was one of the best international performances this year. Generally, and thank you so much to whoever ayakoze deal and no Conscience ajja mu ggwanga Uganda. We really enjoyed. We were there. The party was so high, the vibe was so high. Never sleep queen bakoze ti babaddeyo. One of the other moments yankute abadde Rita Dancehall. Man, Rita Dancehall walaze ku Jamaica nche one of your kind. Ne Rita Dancehall inenge je wesula wansi mwana gwe. Unotuko okuzaala onokola otya. Let's think about Rita Dancehall, my friend. Yo, my friend, engeri egyokuba 180 n'ogwawo etisaamu bye wali okolera ndani okugulu katono olukulekera ndani. But anyways, moving on, ntambula ne bannaffe aba King Montage Studios bano nga tusangibwa Nankulaye ku bitaala era nga tugamba gwe nene yagala ebifaananyi ebyenjawulo, ayagala okulabika obulungi mu kamera nga bakubye ekifaananyi n'egiba myaka 5 nga okizuminga bwoti osigala yeggwe ate nga skin yo yeyo nga tokyusibwa kala tebakuyiye mu kinzaali. Wekwate ffe aba King Montage Studios awe Nankulaye ku bitaala ku Prime Tower level 1 B05. Tulina twakoze wedding studio empya bino n'ebifaananyi badula bya wedding byatwala mu garden store. Don't worry, we create it for you nga bw'okyagala ne tukubira embaga yo mu studio abantu ne bagamba ate wabadde Bulaaya. So jangu tukyayireko ko checking out wedding studios affe empya ze twakoze omwaka 2024 tuguyingira na style mpya. So buli mugole yenna planning okukola omukolo oba embaga okutandika ne January February mpaka omwaka gujja jangu osokolayo ku art of the, you know, of photography studio je twakoze empya awo ku King Montage Studios. Nawo omuzadde aliyengo ino mwana yagala ige ebifaananyi yagala ige okweditinga mulete tumuyigirize ate tuberenga tukola ki ekintu kitwala mu maaso. Twakoze akapya by the way, tulina 3D printing tukufulumya omugole oba wenna ng'okyagadde omuntu nakwata ku kifaananyi kyo n'afiiringa skin yo 3D kapya mu Uganda fefe kaba kaina. So jangu oba tukuleko ku 0702104225 abagenda mu graduation mu January February namwe mujje mu booking slot zamwe ng'obudde bukyali mulekerawo bantu bakuba ebifaananyi mufaanana nga ate biri ebyedde 19 nga basigninga Buganda Agreement. Jangu otambule ne studio etambula n'omulembe. That is us King Montage Studios. We keep your memories. Kale moving on, kanda betu zaako kyo watulebulemuko tukole ku lugambo kubanga obudde butudduseeko. Producer tuzeeko kigombulya kubanga bafani boko ebali ban Eddy Yawe atugendeko keka mocha. So we met up with omukulu amanyidwa nga Eddy Yawe no nga ava mu Kyagulanyi family oba mu the center mu family era nga yomu ku bayimbi abasinga obugagga wano mu ggwanga lya Uganda naye nga tebeeraga ontegedde bunnyo tebeeraga kubanga yomu kuba basajja balina multi-billion mansion abamu bazimbidde ennyumba zabamu bakyabira na mu nyumba zifaanana nga apartment okitegedde. Naye Eddy Yawe yazimba amakage n'aga introducing eri eggwanga ne tugamba ye n'atuwattuwa ne tugiraba. So Eddy Yawe twayogeddeko naye yalina omwaka gunaddemu ne scandals ng'emu bbiri ezibadde ziyagala omujjayo mu kifo kye nga Eddy Yawe okumuleeta wansi. Is affiliated ku band emanyidwa nga Afrigo Band era ng'ebadde naye okumala ebbanga ddene era ng'atambudde nayo. Y'omu ku bakyali abalina studios eziruddewo wano ebbanga eddene nnyo, that is Dream Studios, ate nga zikoze ebinene n'ennyimba ne ziita n'abayimbi bangi nnyo. I think it was buli muyimbi owakabi gw'omanyi mu ggwanga lya Uganda ayiseekoko mu Dream Studio either under production, under voicing, demo y'oluyimba lwe biseekoko mu studio mukulu Eddy Yawe. So
Eddy Yawe ono twayogeddeko naye ne tugezaako okubako kotoki mu industry eno omwaka 2023 nga weebadde, and he had a lot to say about it. N'entalo zayisemu yalina olutalo lwa Carol Nantongo mulujjukira coming from the other year, then n'afuna olutalo lwa mwana muwala amanyiddwa nga Sisaaga, that is Martha Mukisa again under their collabo. N'afunaawo ate ebya family ebyamucyankalanya, n'avaayo omuwala awalira nga naye ayogera simanya Eddy Yawe yamusaba simanya ssente ate simanya nayagala ate omuzza ate mu bintu bya nkwekankukwekule mu studio olw'okuba ate oluyimba n'aganira oluyimba. It was a lot. So tukubyemu kotoki naye mu mwaka 2023 nga ye omukulu Eddy Yawe, one of the most respected artists betulina mu ggwanga lya Uganda, nagezaako tubuulira. Then ne twogerako ne ku ssente z'abayimbi zino biliyoni right now 13 ziri confirmed zigenda okujja, zaali 18, then budget eyo nekola ki neyigiramu awo eri gye badde babeera kwa Lusuits ne batemako ezaabwe okulya n'okusula, then kati ziri biliyoni 13. I can with a lot of authenticity okugamba muno kati ziri biliyoni 13 zigenda okujja mu bayimbi, naye zino zigenda particularly mu sako z'abayimbi, abayimbi bazeewole bamale bazizzeeyo. Mr. Museveni yavayo n'agamba abakyala mukole obubina, abaami babuyingiremu bajeyo sente zikulaakulanye eggwanga. So under initiative yeggwa lya mukulembeze w'eggwanga lino okugaggawaza abantu n'okuendinga poverty by 2024, sente zino zigenda kujja ziri approved under supplementary budget. So mukulu Eddy Yawe twamubuuzizza akasente kano n'okafunako oba nedda, oneewola oba nedda. Oli omu kwaba bagenda okusooka okwewola, era goba wakwewola ku sente zino ogenda kwewolako mmeka? Ye corporate law nga gwe Eddy Yawe ogitegeera otya? Because olina kolabo nyingi, olina band music mungi, olina ne studio erina ekuyamba, erina egaggawaza, oba egenda kwongera kukola ki kwavuwaza. Eddy Yawe had a lot to say about these three things. Egambye omwaka 2023 sente z'abayimbi ezigenda okujja, then ne corporate law nayo najogerako. So let's dive into this interview. I'm still the king himself mu bwakabaka bwange nga bulijjo, giving you the news. Tugenda komawo tulebulemuko katono, waliwo akafaananyi akadde kazunga katukomewo. Ekintu ekyaliwo Kenzo kye yagamba tino Bobi Wine yasiga obukyayi mu bafaani babakyawe just because bagenda ofuna ku bye beekolerera, okyogerako? Si nze obudde bwange bwonna bwe mbaze mu music ne bwe nkyamalamu, olupapula lwange lukkirira nti nze siagala nnyo okudevelopinga ntalo mu bayimbi, era sikisuubira nti nno okwerwanyisa kyekiraga ani asinga, era sikirizanga omuntu mu music mulimu okusinga, because here we're dealing with clientele abapickinga kye baagala mu ggwe. Kati some people were created to give hope to the hopeless. Well, others. Bobi Wine was made to give hope. I said some people were created to give hope to the hopeless. I don't know about Bobi Wine. Agwa mu kitiiki mumumanyi abamulaba, and some others were created to fail others. But in the way that someone owns his own words with reasoning, abatalina musango, because he's a colleague in music naye. President wa Federation kyagamba nti no bwe batuuka ofuna ssente, Bobi Wine avaayo n'abakuba amagi abantu babakyawe, okyogera? Amagi ge galuwa, because now nze believing I'm reasoning. Bobi Wine yavaayo n'agamba ssente zabadde abayimbi bandizimbyemu eddwaliro nga Kiruddu. That is reasoning, and you reason him back. Kubanga goba oyina ensonga yesinga ku eyo, tekuba kuba magi. Abayimbi tweliftingeko mu reasonability. Bwe nzija nembanga ndi stakeholder ate omunene oba aluddewo oba a senior stakeholder, for example, nga business mwenkoledde erinnya ndi what have you, nonga nsikirizibwa kwogera. No, that's not. Kenzo agamba byalema Bobi Wine ebyo lwanirira industry, kati ye yakulembera abayimbi bagirwanira. Okulemwa simanyi oba ebyo ebigezo babituulirawa ne basanga nti Bobi Wine alemeddwa okuyimba. I don't think simanyi oba yalemwa oba I don't know, but buli omu kayogere. Baganda bange baba bato bange mu kuyimba oba n'abakulu bange, let us listen to each other, let us talk, let everyone contribute. Let us not be dictators, because fena tulina emirimu mu kintu ekyo, oba okitegeera, fena tulinamu emirimu, we are stakeholders. And and we've taken a lot of time in contributing to it. We have met people
who can even be better than us. abayimbi bwe bamagezi ti omwaka guweddeko so that balaba bafuna mu music waabwe, how could you advise them so that they could get This is a business, but business begins with work, and which work must be professional. And when you do professional work, oluyimba luwangaala okusinga emyaka gyo n'oba nga tolwana buli myezi esatu okudda mu studio. So when you do a professional song, you take a lot of time creating it. It also takes a lot of time to expire. So ge magezi ge kalooza ak'omwaka oguyingira, manyi bangi bali mu studio era bayingira bategesa emirimu egy'omwaka ogujja. Fellow musicians, colleagues, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Let's continue working together. Abantu abalala baleme twawula naddala bannabyabufuzi tubenga naffe tutunulirwa ng'abantu abalina amagezi. ekintu ekyaliwo Producer vamatu gange. Anyways, I love the team I work with. Very supportive always. Okulamu no shene kutuka ko inena jobira obanga okulachi ngotrabya. With a few minutes remaining, I won't say much, but tugenda kewa Dark Skatero ayogere ku mukwano gwe n'abaana abato, because he's one of those artists botajja kulaba nnyo bivulu bino by'abantu bakyakaali simanya genda wano genda, but trust me, during this festive season he's one of the most booked artists ababeera ku bivulu and parties z'abaana abato everywhere, from Kakamwesi to Muganzwa, Freedom City, different schools as well as speech days booking a Dark Skatero, different events organized